General Museveni si mwetegefu kugabana buyinza na muntu mulala yenna. Si mwetegefu kugabana buyinza na muntu mulala yenna. Era tuzenga tuwulira nti mwali badde mwegatta ne gavumenti ne muteesa, oba mwegatta ku General Museveni ne muteesa, kati nga bw'olaba oba mu iPod. Naye General Museveni bwe kuba kugabana buyinza, ekyo ye si kyaliko era takyogerangako. Era yatuuka n'okugamba Norbert Mao mu mukago gwe baakola ne DP nti tetwogerangako na ku peaceful transition of power, nti n'ekigambo peaceful ne bwe kibaako nti mu mirembe, okukyusa obuyinza mu mirembe, ekyo tetukyogerangako. Leka kweperegeesa, tetukyogerangako. N'amwegaana. Kakati ekituufu ki ekiriwo? This government ya Mwami Museveni is not interested in sharing power with anyone. Mwami Museveni tali interested wadde sharing power nowhere si wano. Ekituufu ekiriwo nti bwe kuba kuteesa ne General Museveni muba mugenda kwogera ku bintu ebirala byonna, naye factor eri emu yesigala ebeera constant, esigala eri constant nti teri kwogera ku kyakukyusa buyinza. Era ye kyayita transition of power peacefully, kwe kukwata obuyinza n'abukwasa mutabani we Muhoozi. Kati Muhoozi naye bw'atyo naye n'abukwasa mutabani we Ruhamya. Kati ne Ruhamya naye tujja kuba tuli awo nga naye azadde nga naye abukwasa omulala. Kati ekyo bo kye bayita transition of power, nti batutegeka kuyingira mu ekyo, nti obukulembeze buve ku taata, obufuzi bugende ku mwana ye Muhoozi, bugende ku muzzukulu ye Ruhamya, bugende ku generations zigende nga zijja bwe zityo. Era bakalakatewo emyaka gyabwe egiwerera ddala, kabe kasinge batuteeke mu mbeera nga bw'olaba kati obwakabaka ba Saudi Arabia. This government ya Mwami Museveni is not interested in sharing power with anyone. Mwami Museveni tali interested wadde sharing power nowhere si wano. Chovolaba nti nno kati agenda atambula ku byalo ng'alambula farm, nti tali ready wadde okusharinga power ne extension worker. Munnange extension worker genda olaba abalimi, ayagala n'ogwo omulimu agukole ki, agwekolere, ayagala kumanya oba ensimbi zaatuuka. So bobeera n'omukulembeze n'akyemalira nga ye obuyinza bwonna buli institution yonna agirwanyisa, ati tulowooza mbu ajja kubaleka to start up a strong institution at a regional level. Nkugambye ne district zokka nazo bazikubye bazimazeewo. District bazimazeewo nti otuuka ku ma district n'obuuza oba wano waafa omuntu nga kiringa ekifulukwa, era tekyali mirimu ku district. Kyova olaba nti bannabyabufuzi bonna badduseeyo. Kati tekyewuunyisa nti nabadde ndi awo kibiina kyange kyokka mu constituency emu Mukono eyo nga kirina ba candidate 16, because ne yalisabye obwa kansala takyalabayo omulimu kuki ku district. Era bw'omala n'omukwata n'omugandi wali oba waligenze ku bwa kansala. Ne kati bw'olabe Kenya balina parliament 2, ne bw'olabe Kenya omuntu ali ku level y'obwa kansala gwe bayita MCA Kenya, nti yoyo kansala munnabyabufuzi ali ku level eyegombesa esanyusa kubanga w'omutumye waliwo obuvunaanyizibwa. Ne bw'otuma bannabyabufuzi mu kifo ekitaliimu buvunaanyizibwa nti Luli district nga ze zigaba emirimu, kati ogwo omulimu gwavaawo, basigala kugabako bulimu butonotono, emirimu egisinga obunene bagizaayo. Luli district nga twali twagala na kugamba nti gavumenti eya wakati esigazeeko obuvunaanyizibwa butono, gamba ekole ku foreign affairs, finance, security, security akwata ku byobukesi n'amagye, ne even police nga twagala ebereyo local government police, ebere ku local government regional police eyo, nga kubanga waliwo ensonga za police ddala nga okwatisa abantu amateeka nga kisinziira ne mu area mwokola ki mwoli, nga tugamba n'ogamba nti n'amateeka agamu kati nga amateeka eri ettaka ng'etteeka eri obufumbo, waliwo amateeka agamu nga tulowooza nti tetusobola na gashe yalinga ffenna mu Uganda, kubanga entegera yaffe
ku nsonga ezimu si y'emu. N'olw'ensonga eyo bwe kuba kwogerezeganya na General Museveni, kiki ggwe ky'osuubira ekiyinza okuvaamu? Kiki ky'osuubira ekiyinza okuvaamu? Oba biki byayinza okukuteera ku mmeeza katugeze mwogerezeganyiza ne General Museveni nga mwogera ku biseera bya Uganda eby'omu maaso? Akuteera bino wammanga ku mmeeza. Ekyokukyusa obuyinza ekyo kiveeko, wabula ogenda kulya bwoti ne bwoti, ogenda kwogera byonna by'oyagala era olye bwoti ne bwoti. Osobola okwogera, osobola n'okuvuma, naye ebikwatagana n'entebe biveeko. Kitegeeza nti ggwe otandikira wano okoma wano, naye gaapu eyo yonna yonna agibulijinga n'akasente nti ggwe akasente owa olya, okwetantala nti oyagala kukyusa buyinza mbu entebe eve mu lulyo lwa famire egende ewalala. Kubanga ekyo kiba tekikwatagana na ndagaano ze bayingiramu ziri eza dynasty zaabwe. Kiba tekikwatagana. Kakati awo muganda wange ampuliriza, kiba kitegeeza nti gwe okuteesa ne General Museveni mukkaanye, okuteesa ne General Museveni mukkaanye kiba kitegeeza kutunda Uganda. Nti Uganda kiba kitegeeza nti kakati awo giwaddeyo mu mikono gy'abaagiwamba, mikono gya famire egy'abantu abo abatasuubira kuva mu buyinza oba entebe ey'obwa pulezidenti okuva mu musaayi gwabwe, abatakisuubira yadde. Kiba kitegeeza nti gwe oba omaze okuteesa nabo ne bakuwaako sheyayo, tosobola okubeerawo n'okola katemba yenna n'ovuma n'okola kino naye awo tokola ki? Tokwatawo. Kakati ogaba n'obuyinza kye kintu abantu kye balowooza nti kirisoboka, nga Museveni bamusiisiriza. Kubanga kino Muhoozi akiraze bulungi nnyo nti kuno kuwamba kukozesa amagye nakozesa lyanyi, nti nabo bonna abatawagira gavumenti oba abagivuganya bonna balina kufa bufi oba balina kubuzibwawo, balina kukolwako. Kiba kitegeeza ki? Nti ebintu byonna ebikuluma, ebintu byonna byolaba ebitagenda bulungi mu maaso tebirigenda kuvaawo much as mukyawagira Muhoozi project, mukyesiba ebisanja, olw'ensonga nti abantu bemugamba oba abantu ababeera babakiikirira kasita batuula ku mmeeza ne Museveni bo nga abatemera ku expense yammwe, bo nga abatemera era nga babeeraawo mu saakasi tumutwala. Kale n'olw'ensonga eyo munnange, bw'obanga olowooza nti enteesaganya ne General Museveni zigenda kuleeta emirembe mu Uganda, kubanga emirembe mu Uganda bo kye bagamba nti Uganda katugeze teri mu lutalo, naye twogera ku mirembe mu Uganda nga buli omu asobola okudda n'akaveera ewaka, nga buli omu asobola okusoma, nga bw'olaba amawanga amalala the level of education eri waggulu. Bw'ogenda e Kenya, Nigeria n'ewalala olaba nga abantu babeera boogera bangi nnyo, basobola okweyogerako katugeze mu luzungu ne bennyonnyolako ekitali wano Uganda. Era bw'obanga katugeze olabye abantu abakola omulimu katenga wano nga ba bloggers level y'amawanga amalala kwe bamulungulira ensonga, kati singa ogenda ku ggwanga wano nga Kenya ojja kusanga nga ba bloggers baayo akwata ensonga mu luzungu n'agimulungula bulungi nnyo, ekitali wano Uganda, ekitali wano. Kale kwegamba n'ebintu ebirala bingi nnyo kwegamba gwe biyinza okulowooza nti nno bye byali badde bitaasa ggwe omuntu owa wansi
so si ssente ze bawadde oli okusobola okubeera ng'aleka balibbo kubanga bba ekigendererwa kyabwe kyakufufunyaza oba okuziŋŋamya munnansi nga teyasoma, talina ssente, talina kintu kirala kyonna kyayinza kwetandikirawo okuleka aba asigaza ekintu kimu, kusabiriza. Abantu bonna mubalaba baagala kusisinkana General Museveni abaweeko ssente oba muhoozi oba ani. Buli omu alwana kusisinkana Museveni, buli mugagga afuna obuzibu wano alwana kusisinkana Museveni amutaasi. Ate nga n'okutaasa nakwo kulimu okulondobamu. Waliwo abatataasibwa kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo muganda wange. Naye nga byonna ebyo Madamu Teacher nga bw'abyogedde awo era nga bwe nkutegeezezza nti gwe munnange bw'oba olowooza nti wagenda kubaawo okugabana obuyinza n'okugabana obugabanya obuyinza tekisoboka, kubanga okuba kugabana buyinza kitegeeza nti kati mwenna musheyaringa, katugeze opposition egyesheyarinze ne gavumenti, tekisoboka. Okuleka okukkiriza abo abatono abatukulembedde balyemuuko ke balya bano babaleke beekubira ekintu kyabwe nga bwe bakola ki, nga bwe baagala bakikube batugonze batutuuse bwe baagala, eggwanga ligende nga lisaabulukuka bwe lityo, liggwemu obwannannyini, liggweremu ddala obwannannyini. Weesanga nga ggwe muganda wange Munnayuganda citizen munnansi nga tolina ddoboozi, nga abantu boolaba nga accent zaabwe zirimu ennimi engwira. Bwe ŋŋamba ennimi engwira, ze nnimi zoolaba nga si za wano, zibuuka booda ya wano e Uganda, nga bakusinga obwogerero na buli kimu, bakusinga ssente, bakusinga obwogerero, bakusinga buli kimu, era n'amasomero gamu wano bwe bagasomeramu ag'ebbeeyi. Tojja kutuuka awo kakati olwo mugende ku faamu zaabwe, mukole ng'abaddu mu factory zaabwe, mugende buli wamu mube nga mukola ng'abaddu, nga emirimu egy'abakungu temugirina. Kubanga jjukira nti Uganda olw'okuba nti erina amawanga mangi, kati omuntu bajja n'ayiga katugeze Oluganda naddala nti okuba nti lutambula ennyo wano, abulira mu mawanga amangi ago. Leero kati twafuna eggwanga ery'Abanyankole mu lwekweka omwo, naye nga bwe badda eri bokka na bokka nga bakyusa badda mu lwabwe. Ekyo Abanyankole bakimanyi. Kale wano weetaagawo okufunvubira okw'amaanyi era n'okulowooza nga temunnaba kwesiba bisanja, temunnaba kugenda kugabana bicepere miceere na kubawa mutwalo kuwerekera na kubambaza t-shirt ku mutwalo nti yambala t-shirt eno ya Museveni bw'aba ayitawo muwage mukwate omutwalo. Ekifaananyi ky'oba osiigira bannansi n'ekyoba weesiigira gwe kennyini kiba kya bulabe nnyo, era ebikolwa ng'ebyo musaanye mubireke. Musaanye okukola kye bayita total rejection. Total rejection nga bw'olaba bukyali e Masaka 2021 mu kampeyini za 2020 abaana baagaanira ddala okukwata 5 mutwalo okugenda okunywa amafuta aba bodaboda, era baasigala ku byabwe. Kakati munnange olina okutunuulira ensonga eyo. Emyaka emeka gye musigazza? Kuba kati emyaka 5 eggwanga mulitunze, twalitunda. Emyaka 5 twalitunda, kati tugenda kwongerayo emyaka emeka era okulikwasa abantu abalala? Tugenda kwongerayo emyaka emeka? Myaka emeka gye tulina okwongerayo? Kubanga jjukira nti mwolekedde okulitunda emyaka 200 n'omusobyo. Ekyo kyo nkibagamba bannayuganda, bwe mutagezaako kwerekereza, bwe mutagezaako kulowooza ku bazzukulu bammwe bagenda kubeera batya, olw'okuba ggwe oyagala ofuneefune yaawe ez'amangu, n'osiiga ekifaananyi nti oli kati bamwanirizza, kitega n'atambula ng'alaba tewali. Yes, ng'abantu bakola byabwe,
ng'abantu bakola byabwe ategeerera eddala era n'ensi yonna ekitegeeri kiba kitegeeza nti bweba total rejection lazima amaanyi g'abantu ye people power talina ngeri gy'ayinza gasimattuka era alaba ng'ekintu kye kyagezaako okutuguza ideology yaabwe eya dynasty alaba nga tejja kugguka kiba kitegeeza nti tuba tulina okwerwanako bunnambiro kubanga bino eby'emmundu ebyabiki ebyo teri atasobola kukwata mmundu ekyo tukimanyi bulungi nnyo teriyo omuntu alina monopole ku mmundu ekyo tebakulimba nti bano balina amagi gasobola okumeruka mu ngeri yonna naye bwe tuba twogera kati ku people power nti abantu bakalayiminge obwannannyini bw'ensi yaabwe kiba kitegeeza nti mulina okuteekawo kye bayita total rejection ne muleka okulya obukunkumuka muleke okulya ejjimu esobya omuwula babawa bukunkumuka mwe ne mukuba engalo eri bo ne batwala ebiyungula n'ebigambo ebyo munnange sigenda kwongerako naye nga kyenkugambye okitegedde era nga ge mazima ameereere